bali kubanga wekomere ku channel yange bali kubanga olaba so tuchana munange bitambula bulungi site zeyo nakyo sinza okubanga ondaba bali kusubscribinga and bali kufollowinga and okusharinga atubategere ebintu ebirungi omanyinze nakugamba nti buli kadde njiyayo ekintu bwe kikuyamba bwe mukyalo kwongerako n'ekireeta mu maaso g'omwana nawe osobola okubanga olaba otambuza bulungi kubanga jjukira nti gw'obeera omulamu n'abalala bonna bakwetoolodde ebintu bitambula bulungi omukwano okubaawo ayina akasente babasobola okukaseva olw'ensonga nti oba mulamu era nzize mu bya bulamu mukyala waliwo endwadde ze zitutawaanya naddala ffe ng'abakyala naddala abasindika abaana ate n'abaana bennyini baagala n'abaana kimanyi bakwatakwata muko naye sishuwa dokita gyakuba apabulamu mu ngeri eyo ensonga eno ey'obunyama buno bufuluma mu kabina eno gye tufulumira waliwo obunyama bubufuluma abakyala tufulume nga tusindisa abaana ne kafulumayo abaana abato constipation n'ebira byonna ebyokufaana wetudokeredde kubanga atulengera nasabe dokita gwe naye olunaku olwaleero ababuzeeko tugende mu maaso n'ensonga yaffe eyo dokita enyabo nange neesiimye okulaba tubadde tubulanganye naye nga mbeerayo nga nkulengera emikutu gyo gy'amaanyi webale kubanga ekintu kitadde ku level ndala omanyi abantu bangi nnyo ennaku eno bali ku social media platforms ez'enjawulo naye waliwo zolaba nga oli agigoberera na mutima Manya nze Dr. Senjobe Richard nga nsinziira wano ku Lubaga Road ekizimbe kiyitibwa Access Building nva mu Beaver Organic ndi muweereza mu kitongole ekya Beaver Organic and Natural Products for gwaffe kujjanjaba obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde omuli emmere emiddo ebibala omanyi abantu abasinga tebamanyi nti obutonde ddagala emmere gye tuli eno esobola okufuuka eddagala erikujjanjaba endwadde zonna ezikuluma ng'ogiridde bulungi waliwo omusajja omu yambuuza naye ge Dr. Senjobe buli kadde bwe tujja wano tukusangawo ku TV tukulaba gw'olwalako ddi ne mugamba nti kati nze emmere gye ndya bye mbasomesa mbikozesa era gamba tukulaba ne bw'oba otusomesa wali ku TV obinywako nimbagamba kati ekintu bw'obanga omanyi kikola naawe kennyini olina olaga abantu nti naawe kyokozesa okusobola naye omuntu okukuyigirako so si kubanga omuntu byatunda si byakozesa bangi bye batunda si bye bakozesa oli atunda Toyota ate bwagenda okuvuga avuga Benzi kibeerawo tuziyita hemorrhoids abantu bangi endwadde eyo baali tebagimanyi era bwonkubidde nongamba dokita mbadde yatwogere ku nsonga eyo ensonga eyo y'amaanyi bantu bangi balina obuzibu bwa hemorrhoids ennyama ezimba mu kabina nyama si kizimba tekiba kizimba nti kya masiro oba kya pass nedda ebeera nnyama yezimba misuwa gye gizimba mu anal canal oba mu rectum tulinamu emisuwa egitambuza omusaayi egiyambako for elasticity okweggula kwa anus n'okweggala omanyi nti omuntu bw'oba ogenza okufuluma bw'omala okufuluma obulungi edda bwe twabanga tuli baana bato nga bw'omala okufuluma ogenda wekkama ne wabawo akasembayo okugwako kakati ekyenda kiba kikulaga nti kyeggadde naye abantu abasinga singa hemorrhoidal veins ezo zifuna obuzibu ne zizimba ne zipuulingamu omusaayi oba zikakanyala ne zitandika okuprotrudinga inside oba outside ne zifuluma kati bwe zifuluma ziforminga ze tuyita external hemorrhoids ennyama ezimbira ebweru nolabanga oli agamba nti bwe ngenda okunaaba bwe mba naaba nyina obunyama bwenkwatako bwe saawuliranga oba bwe mba naaza omwana wange wawakanya obunyama bwempulira bwe sitegeera oli nakubira esimu ng'atidde omulala n'agamba mbadde neerongoosa nga ndi mu kaabuyonjo naye nina akantu kenkwatidde mu tippi dokita kakyako nomugamba teweeraliikirira ezo tuziyita hemorrhoid zizijjanjabibwa singa oba otereezezza endyayo n'okufuna obujjanjabi obutuufu kakati obunyama obwo waliwo obuzimbira munda wootalaba mukyenda munda mu rectum oba mu anal canal ze tuyita internal wazo tuyita internal hemorrhoids
ez'omunda ne wabeera ze tuyita external hemorrhoids ezifuluma nti ezo ezifuluma abantu abasinga ze balabirako era ze beekanga naye abantu bangi bajja bafuna obubonero obw'enjawulo obusobola okubalaga nti ddala ekyenda kyange oba enfuluma yange yalibanga erimu obuzibu. Obubonero obwo nga tetunabutunuulira omuntu ayinza okwebuuza nti oyogera ku bunyama obwo mbuyina oba nalaba omwana wange abuyina oba mukwano gwange yaŋŋamba abuyina ki ekibuleeta? Abantu abasinga tebamanyi hemorrhoids kizireeta. Ekisingira ddala okuleeta hemorrhoids kisinziira ku kikula ky'omuntu, ku myaka ne ku byakola. Katusookere ku bakyala nti abakyala basinga babeera embuto nti bw'omukyala bw'abeera olubuto ekyenda kye oba abdominal cavity omwana occupying space esinga obunene. Ebyenda ebigoye emmere ne bisigazaako space ntono singa olubuto lutuuka mu second trimester. Kati awo okugoya emmere kukaluubirizibwa n'osanga nti omukyalo oyo singa talya mmere egonza lubuto, emmere erimu fiber, kijja kuleetera emmere eyo okulwa mu lubuto. Okulya enva endiirwa ze tuyita vegetables. Nakati abantu abasinga babeera embuto bagamba nze saagala kulabira ddala ku nakati, saagala kulabira ddala ku bugga, saagala kulaba ku cabbage. N'osanga nga emmere oluusi gyalya kawunga, bw'ameketa ebbumba, bw'alya chapati, bw'ayoya soda, kati ekyenda nekyepakiramu obukyafu. Emmere neegaana okufuluma. Kati bw'anaagenda emmanja okwekkama okufuluma ajja kukaluubirizibwa afulume obuntu nga bulinga bukiringi. Buli lw'osindika bw'oti ebintu ebitajja ekivaamu emisuwa hemorrhoidal vein zitandika okugenda nga zikulubuka, zifunako obuvune bwatandika okujjako obunyama, abnormal tissues ezitandika okugenda nga zifoominga munda. Kati bw'ogenda nga kyongera okukulubuka zifuluma ebweru n'osanga ofunye external hemorrhoids. Era kyovola abakyala basinga bagamba obunyama obwo nali sibuyina naye ku mwana wange asooka ne bujja. Omulala agamba ku mwana nazaala abaana babiri naye ku mwana owookusatu oba olubuto olwammenya nnyo oba omwana yali munene nembufuna. Naye erabira nti constipation gye yafuna nga ali lubuto ye yavaako okufuna obunyama obwo amaanyi mangi. Kati ate abalala ne kitava kuba nti abadde afuna constipation, ne kitava kuba nti abadde alya bubi nga ali lubuto, naye mu biseera by'okuzaala abakyala bamu babulwa ebisa. Babulwa ebisa. Mu kubulwa ebisa muscle contraction eyo neebula. Kati ebisa ebyo bwe bibula omukyalo oyo yekkama nnyo neyekkama nnyo oluusi n'atafunako basawo basobola mu advisinga bw'aba atuuse okuzaala tolina kusindika nnyo kwekkama nnyo, n'atafuna kuba mulerwa balina experience kusobola kumubuulira ki kiddako. Abamu ze ziba embuto zaabwe ezisooka nga tebalina kye bamanyi, kati ye n'alowooza alina kwepushinga. Oluusi bw'agaana n'agenda ne bamulongoosa naye agenda okutuuka ekiseera ogenda ku leva eyo nga yamaze dda okukosa lekitamu, nga yamaze dda okuzimbya emisuwa, oluusi egimu gifulumye n'okufuluma n'osanga ng'afunye hemorrhoids. Era nga tukyali ku bakyala ab'embuto mu biseera ng'amaze okuzaala. Abakyala mu kumala okuzaala awo mu nnaku ezisooka naddala ennaku 15 ezisooka bannakawere naddala abalongooseddwa batera okufuna hemorrhoids. Lwaki? Nti emmere gye balya ebeera yakupima. Ate si buli kimu nti omukyala alongooseddwa Caesarean nti buli kimu alina okukola ki? Okukirya. Kaakati olw'okuba nti okusosola emmere kuba kungi awo, singa abatanywa mazzi gamala kimuleetera okufuna hemorrhoids. Kuba buli agenda okufuluma aba yekkama ate ng'atya okuttula olukindo neyekkama n'atya okuttula olukindo n'aleka. Oluusi oli ayinza okugenda mu kaabuyonjo ne bigaana n'akomawo, n'addayo ne bigaana n'akomawo, n'agamba waayo nja kuyuza olukindo. Kaakati olwo agenda akosa emisuwa giri mpola mpola, agenda okuva mu kaseera ako ng'adevelopinze hemorrhoids. Oziraba nti olugendo lw'okulwala hemorrhoids luwanvu naddala ku mukyala. Era kyova olaba abantu abalina hemorrhoids ebitundu 60 ku 100 biri mu bakyala bali mu myaka egizaala. Kati ne wabaawo abaana nabo basumbuyizibwa nnyo hemorrhoids. Abaana abato okwesiba olubuto
constipation era endisa y'abaana kikulu nnyo. Abantu abasinga tebamanyi endisa y'abaana. Omwana kasompakira amata n'omuwa omugaati n'omuwa chapati n'omuwa soda nga kiwedde n'omuwa kawunga cake alya sumbusa alya musibatayi. Ebyo products z'engano ezo sigamba nti tuzivumirira naye singa oba toziridde bulungi. Era ogenda okulaba nti banaffe abayindi n'abawalabu bakozesa nnyo vegetables, bakozesa nnyo amazzi. Mwabali mu Buwalabu mukimanyi mutuukayo ate kati tugenda tuukawaawo. Abaana bangi bankubira abali mu Buwalabu nga hemorrhoids zibasumbuwa, batuukayo eyo balina ebichapati by'Abawalabu bye bakola ebyo ne basooka ne babigwamu olw'okuba badde tabimanyi n'atandika okubirya lunaku ku lunaku. Kaakati nga ye tamanyi nti alina okunywa amazzi agamala, tamanyi nti alina okulya vegetables. Bw'asanga omuyindi afumba kamulali wagamanzi, sirya kamulali. Bw'olya kamulali alina engeri gy'ayambako okustimulatinga digestive enzymes n'aba nga afuluma bulungi, n'alirako vegetables n'afuluma bulungi, gw'obirya bikalu. Aba biyita binnaani. Ekibaleetera okuba balagala ng'afuluma tebakozesa mazzi gamala. Tokozesa mazzi gamala. Buli bw'okozesa emmere erimu kamulali nywa nnyo. Tojja kubalagalwa. Abamu batuuka ne bagamba ne mu kisenge abaami bagamba nti balina engeri gye babeeramu nga kamulali naye oba tonywedde mazzi gamala. N'abo abaana okufuluma kubanga omwana omuto ono oluusi aba talina ngeri ki gy'asobola kwetaasaamu singa oba tomugambye nti nywa amazzi. Omwana abeera waawo nga tanywedde mazzi. Omwana kasootekawo ekicupa kya soda asobola okubeera waawo nga tanywedde kyayi, ye n'abeera ku ekyo, n'abeera ku bi cold drinks ebyo ebijuice ebikolerere. N'osanga nti omwana wo ogenda omuzuula ng'amala ennaku 2 ennaku 3 tafuluma. Asaka mubiri. Abamu babeera n'ebiboozibozi ebyo nti omwana alabika asaka mubiri n'otalowoozaako nti omwana wo agenda kufuna ebirwadde nga hemorrhoids. Ate abamu oluusi obunyama obwo babugayaalirira naye bwe tunalaba ebizibu ebibuvaamu bingi. Ensonga endala evirako abantu okulwala hemorrhoids nga tuvudde ku baana okutuula ennyo. Kino kiddira nnyo ku bantu abakola mu mirimu nga office ez'enjawulo. N'osanga omuntu atuula essaawa mpanvu, abakola ku leediyo. Muntu mulimu abantu edda na waliwo leediyo gye nali manyi ng'omukozi akola essaawa 6 ayingira studio n'owulira nga yakoze program okuva ku makya paka saa 6 nga mwali n'akola morning show n'agigatta paka afternoon. Kakati abantu abavuga biroole ne ba producer asobola okukola show nga 3 ng'atudde agatta bugasi, atudde awo mu katebe ali ku kamera ali ku computer. Kakati abo nabo batera nnyo okufuna hemorrhoids. Kuba lwaki n'abavuga ngende empanvu, abavuga biroole, abavuga taxi buli kadde abeera ku steering, obasanga ne kacyayi bakamuleetera ku steering, lunch ne bagimuleetera ku steering. Abavuzi ba boda abatudde ku boda, ekikopo ky'obuugi bakimuleetera atudde ku boda ye ne yeebaka. Kati abo bangi nnyo batutuukirira nga balina ekizibu kya hemorrhoids wano ku Bivu Organic. Lwaki? Nti lwobeera otuule nnyo ate ng'olya ekyenda kino kifuuka inactive, naddala lekitaamu eno kiba tekitambuza bulungi mmere kukkirira wansi mu kolone, ekijja okuviiramu obubi okutandika okwepayiringa. Bw'onaatuuka okufuluma bube nga tebukyalimu mazzi, bube nga bufuuse nga funfugu, bulyoke bukukulubule. Nosanga omuntu afuluma obukiringi, oli agamba nze nfuluma bukiringi. Abantu nagamba nti nze akantu kenfuluma n'omwana omuto ow'emyaka 2 kansinga. Omanyi omuntu omukulu, bw'oba oli omuntu omukulu naddala omuntu ng'awezezza emyaka nga 10, olina okufuluma obubi obwenkanankana n'omumwa gw'ekidomola obugazi nga bufuluma. Ni waliwo afuluma nga bulinga kapeeni kano, ng'afuluma nga kapeeni. Nagamba akantu kajja nga kawuzi nenekama. Nagamba ddala kiki ekyabulokinga wenfulumira ng'ali ka spaghetti ke kafuluma. Oli alaba akantu akafuluma naddala nga naye yeewuunya. Lwaki? Nti singa ofuna hemorrhoids ezo zigenda zifunza omukutu naddala eziri internal
kati n'otuuka ekiseera n'ogamba naye kiki ekibulookinga munda eyo omulala n'agamba bwensindika mpulira nga obubi bujja naye bulina we bwesibira ne butafuluma ekyo nakyo kibeerawo omuntu ye abantu edda ewaffe edda nga wakyali embeera nga abantu bakyali mu biseera by'okuyiga edda ewaffe yedda ewaffe mu benda eyo bayiganga ensolo naye nga oluusi ogenda embeera neetabukamu newekuba ensiko oba okyagira bwoti ogenda kugwa muno we yagize ogenda kulaba newekanga n'ogamba eno ebadde embogo oba ndi omuntu nga muntu yennyini kituufu kakati omuntu katudde buzibu ki singa obulwadde obubamufunye nesibudukirawo mangu kubujjanjabirawo era mmanya nti kati wentuuse kati wano wentuuse ni mu danger zone hemorrhoids nti singa omuntu aba tanazijjanjaba oba nga abadde aziraba nga tanazitegeera obubonero bwe bukwaniriza ekisookera ddala okufuna lampet tissue akanyama akazimba wofulumira umuntu agamba ndabayo akanyama kayinza okuba kamu abamu hemorrhoids zino zisooka ne zibeera intano naye nga bwofuluma lwerabika onagamba bwe mba nfuluma waliwo akanyama kempulira nga neerongoosa naye bwe mmala okufuluma bwe nti ngenda okudda nga sina kyendaba ako kabonero ne wabawo agamba nti nze obunyama bwempulira ne bwe mmala okufuluma busigalawo oluusi nga bulinga matabi abantu bagamba ndabayo emitunsi ng'esatu oluusi nga gumu munagamba kaba kantawaanya oluusi ntuka bwe ntambula ennyo ne kakola friction mpulira n'obulumi oli ng'afuna obulumi hemorrhoid zireeta embeera bwe zityo zireeta omuntu bw'aba afuluma singa otandika okufuna okubabuukirirwa munagamba nti oli nafulumanga omanyi bw'ogenda emmanju kuba omuganda akiyita kweyabya to ease yourself naye kakati omuntu agamba atuuka ng'ali mu lutalo nosanga nga omuntu ali mu kabuyonjo atuuyanye olya yekkama byasindika tebijja olw'okuba internal hemorrhoids zizibye omukutu guzibiddwa kati awo kijja kuleetera omuntu oyo okulwa mu kabuyonjo era abantu bemulaba abantu abagenzeeyo bannange temukuba temubavunaana omuntu tunolaba nga yagenze mu kabuyonjo amazeyo eddakiika 3 togenda ku poliisi bwavaayo mugambe bugambisebo tukulamusizza oba nnyabo naye yitirawo ku biva naye abantu abamu babalanga n'okubalanga ne bakonkona ku luggi ate bw'aba yagenze mu kankoma akewaffe mu kyalo oyinza okwekanga abantu bakuŋŋaanya ogenda okuvaayo ng'otuuyanye nobagamba ate kiki ekibaddewo tubadde tulowooza oguddeyo munnange waliwo omwami yantuukirira nagamba dokita yalina omukutu era kwe yampulira nagamba dokita waba ebintu byobadde oyogerako byennyini byebintu kakonze bwe ngenda mu kabuyonjo simala gagenda buli wamu ye baasi yamulekako baasi yamuleka atuuka nga alina olugendo sijja kwogera lutu gye wali olaga kuba byonna wabinnyonnyola naye ffe ng'abasawo tetusobola kwogera linnya lya muntu ate nagamba bw'atuuka waliwo baasi wezituuka ne ziyimirirako ne bagamba mwetoowolozeeko olw'okuba nti alina okweteekateeka bw'agenda okufuluma alwawo amala eddakiika nga 15 ate bw'aba amaze okufuluma agenda okulaba nga waliwo omusaayi ogukyajja nga alina okusooka okwetereeza hemorrhoids zo zituuka ne zaabika ne zireeta omusaayi ng'alina okusooka okugenda nga omusaayi ogwo agusiimula mpola mpola gukale guggweeyo kati eddakiika 3 ne ziyita agenda okuvaayo nga baasi yamulese dda nagamba ebirwadde bino bye tulwala oluusi bituleetera okuba nga tetwakyagala kutambula bituleetera okutuswaza kati oyinza okuba nga ovuddeko ku mukolo bakuyise ng'omugenyi omukulu n'ogamba kansooke mala ogenda okwetoolozamu ogenda okudda nga sipiiki yawedde dda nga n'omukolo guwedde lwa hemorrhoids hemorrhoids zino bwe zigenda zeyongera okukula zireetera omuntu okwonona obuyonjo bwe zivaamu omusaayi omuntu n'agamba nti ngenda okuggyako olugoye olusemba ku mubiri panti oba nika ng'eriko stain z'omusaayi okiraba kati bw'oba obadde ng'otambula lugendo luwanvu jjukira nti omusaayi guno bwe gugenda gulwawo olwa friction ne fermentation egenda ejjawo gutandika okuvaamu olusu kyova olaba nti omuntu singa aba abadde atambudde lugendo luwanvu oba abadde alina waatudde wawanvu bw'atuye nasobola okutandika okuvaamu akasu olwa hemorrhoids
hemorrhoids zino zireeta ekyenda singa zigenda zikula oba zetuyita piles abamu baziyita piles zitandika okuleeta okutta elasticity ekyenda okuba nga tekikyayeggala bulungi naye kino kyeggala nekiggalirawo ddala bw'ogenda okufuluma nekiyeta kati abamu kisigala nga tekikyalina buleeki emala kati olwokuba wabeerawo obunyama obwo obusigadde businise kati nekireetera ekyenda ekyo butakyayeggala omuntu agamba lwaki mpitira ntuka ekiseera nga ndaba nanaabye bulungi neerongoseza bulungi naye bwe mmala akaseera ngenda okulaba engoye zange bwe nzijjamu nga kuliko ebitali birungi lwa hemorrhoids oziraba abantu bayita mu buzibu naye ng'ate abamu balina ensonyi oli atya okujja nga ku biva organic wano okumbuulira nti ekizibu kyange kyekino oba okugenda mu ddwaliro lyonna okwanjula ekizibu kye oba okukibuulirako omwami we oba omwami okibuulirako mukyala we nti owange nyina ekizibu kyempitamu kino tusaze tutya amagezi okuvaawo oli n'agamba kino ekirwadde bakyogera lwaki endwadde bw'otagyogera ejja kukuswaza yeeyoleke yo yeeyogerere hemorrhoids tezisiiga obulwadde obwo tebuli communicable tebuli infectious naye lwakuba nti hemorrhoids ezo bw'otazijjanjaba ebitundu bye ebyekyama bitandika okubeera vulnerable to infections nti era tulaba nti abantu abalina hemorrhoids tebagwebwako UTIs lwaki nti ekifo ebifo bye ebyekyama bitandika okubeera moist kuba tewakala waba wabisibisi oluzizi oluva mu rectum mu mucous membrane eri lutandika okukulukuta olwokuba nti ekyenda tekikyayegatta bulungi kati obuwuka obusinga naddala obwa E. coli ekyalekya coli obwa candidiasis albicans bwagala nnyo ebifo ebiri moist bwe katuukawo tekavaawo omuntu agamba waayi netakula ne wansi nti wa mu bitundu ki nti wansi yennyini awafuluma obukyafu ntuka nempulira nga njagala kwetakula era bwembeera nga ntunudde tewali andaba nga nekwagula oba n'omukyalo oba n'omwana nagamba n'omwana mundaba omwana yeetakula naye kiki ekimuluma ne bamudiwaminga naye ng'ate asigala yeetakula bagenda okulaba nga waliyo obunyama obuzimbyeyo waliyo irritation eriyo hemorrhoids nga ze zimusumbuwa hemorrhoids zikoseza ddala omwami nga bwe tukimanyi kati mwe temuli basawo naye ffe ng'abasawo bwe tukimanyi nti ekimu ku kikola omusajja okubeera ow'embavu oba okubeera n'amaanyi agamala oba okusunguwala obulungi enyama maso z'akabiina zikola kinene nnyo era kyovula omusajja bw'aba ali mu mirimu ng'asinzidde emabega waba wanywevu era wabanga walirabyeko ensawo y'emwanyi nga bagipakidde bulungi wabeera wasibye bwe watyo olwokuba nti hemorrhoids ziba breaki zaata tewakyaguma waba tewakyaguma kati ogenda okwekanga nti abatandika okutambula abadde atambula eddakiika 3 essaawa imwe asobola otambula n'essaawa y'emu n'ekitundu oba 2 singa aba talina bimupapya naye agenda okutandika kuwa ddakiika 2 busitikitiki oluusi takyayingira na kisaawe ne batandika okugamba kati ennaku zino abaana bayize enkola ya social media eyo omugendako mpola oyinza okwekanga nga omutawanyiza n'agamba ndaba abadde wa katikitiki ne bitabukiraawo kaakati n'ekirala wakye tutogeddeeko nti hemorrhoids zino zireetebwa n'emize Sodoma ne Gomora naye yekanaaluzaala abaami batera okuba n'emize egyo abatali straight batera okufuna ebizibu ebyo abamu oluusi baba baana b'amasomero ne babalimbalimba kyova olaba abaana mubabuulirire nnyo abaana mulina okubatuuza ne mubabuulira togamba mwana nti somero lirigenda omubuulirira mugamba omuntu ayagala okutandika okutigaatiga ebitundu byo ng'oyambuddemu engoye oyo sooka omundoopere ne bwe liba ssomero sooka olindoopere ate omuzadde tolwanagana na ssomero gwe omwana wo mujjeeyo kuba bw'olayinga okulwanagana n'essomero tojja kumalako
mujjeeyo ate naawe otandika okulaba engeri kijosobola okubuliriramu omwana wo okulaba ng'abeera mutebenkevu. Ennaku zino tugenda n'abantu abatambula mu mawanga abagenda okukola emirimu nabo batuuka ekiseera ssente ne zibabula mu kukola mu mbeera eza bulijjo ne batandika zinoonya omwo n'osanga nga buutu bagyonoona nga bagyonoonera ddala ogenda okukankanga oli nga avaamu na paasi oluusi ne kibaviiramu n'okufa. Kisobokera ddala abantu abasinga hemorrhoid zino bazigayaalirira naye bw'ozigayaalirira zitandika okubeera waliwo kye tuyita thrombosis hemorrhoids zitandika okupuulingamu omusaayi ne gukwatira mu misuwa egyo mu hemorrhoidal veins egyo ne zitandika okugenda nga gifa ekiviirako okuba nti ebitundu byebyo naddala rectum efuna kye tuyita cell mutation obutofaali obuli mu kitundu ekyo butandika okuba nga tebukyakola nga bulina kukola ne kireeta obutofaali bw'emputu okutandika okuwamba ekitundu ekyo n'ofuna kye tuyita cancer cells ekivaamu okufuna kye tuyita rectal cancer oba anal cancer oba colon cancer nga kiva mu kirwadde kya hemorrhoids. Era abantu abasinga bwakiraba agamba kasa nyina engeri kimanaginga akantambuliraawo totambulira butambulizaawo ofuna kadde olabe nga okyalako ku Biva Organic tuli bakugumu kujjanjaba endwadde ng'ezo. Okufuna treatment ya hemorrhoids n'oterera kitwala wakati w'omwezi ogumu n'ogumu ekitundu okusinga stage kwe ziri. Mulimu abajja nga hemorrhoids ziri ku first stage nga tebufuluma nga talina kyalaba naye nga bw'aba afuluma alaba omusaayi nga bw'aba afuluma alumizibwa kati oyo yakitwala nga weeks 3 ku mwezi newaba agamba nti nze bwemba nfuluma akanyama lwe kafuluma bwe mala okufuluma kaddayo oyo kitwala nga mwezi gumu era kugumu kitundu newaba agamba nti zitandise n'okuleeta amabwa oluusi zitandika n'okuleeta pass kakati ate oyo tumuteeka ku treatment nga ya mwezi gumu n'ekitundu n'asobola okutereera kati oyo ayitira naye ate abamu bafuna ekituyita hemorrhoids zino bwe abamu batandika bagenda luusi ne babalongoosa ate ne zikomawo ne bafuna ekituyita anal fissures ne zitandika okuleeta obutuli ebbali nosanga nti ekyenda kikoze likeji nga nosanga ng'omuntu atandika okufuna ekizibu bwe kityo kati abo nabo tulina treatment gye tubateekako esobola okubayamba nti olwokuba nti hemorrhoids zino zitandika okuleeta omuntu obutakyafuluma bulungi era zezimu ezisinga okuleeta n'abantu okufuna peptic ulcers olwokuba aba yeraliikirira okulya atya okufuluma alumizibwe n'atandika okuboola emmere emu n'atandika obutakyalira mu budde ekiviiramu okufuna ne ulcers nosanga abantu abasinga babeera ne hemorrhoids ate ng'asumbuyibwa ne ulcers. So kakati bojjako Biva Organic obeera manya nti nno okusinza ku ulcer abiri ku bunyama bwo treatment jogera okufuna. Era omuntu bw'abanga tasobola kunnyonnyola bulungi kimuluma tumulifaalinga n'agenda n'akeberebwa malwaliro amatuufu abalina laboratories ennungi n'ebyuma ebirungi ebikebera abalina endoscope colonoscope ne tulyoka tulaba hemorrhoids ziri ku grade ki n'asobola okufuna obujjanjabi obutuufu nga si byakuteebereza ne tumuadvisinga ne mu diet manye abantu abasinga ekibalemesa okuwona ajjanjabibwa naye nga talina kyategedde kubikwatagana n'andyaye nosanga ng'aba yakawonamu ate ne biddamu ffe ku Biva Organic ekyo tetukikola tusooka kukusomesa oyina kulya otya biki byolina okulya biki byolina okwewala kubanga endwadde eyo ebitundu nga 6 ku 100 ekolebwa ndyambi oba ekolebwa lifestyle neeyisa yaffe yereeta obulwadde obwo. Abaana abawere bafuna hemorrhoids. Bano abaana bafuna obwoka infant colic obwoka obwo butera okusumbuwa abaana neyenyola n'alemererwa okufuluma abazadde ne mutawa abaana bammwe ddagala lisobola bayamba kugoba bwoko obwo. Ntera nnyo basomesa obwoka mu baana kozesa juice wa katungulu kakamule bw'omala okukakamula tablespoon emu yongeramu tablespoon emu ey'amazzi omwana muweeko matonda 2 oba fumba obutika obubaala omutonyeze y'amatonda ekigoba obwoka mu kaseera katono nnyo oba kamula juice w'ekikajjo omutonyezeeyo kijja muyamba ekyenda kyokuba nga
kikola bulungi nnyo. Lwaki abaana bafuna obwoka? Amata gano agaba gabatandise okunywa amabeere gaba tegamanyidde kyenda kyabwe, kiba kigamanyira bumanyizo olusi kyesiba ne kireeta omwana oyo okwenyoola. Kati eddagala lino tumuwa litaggulula kyenda afulume, era kyovula omwana bwakaba obwoka batafuluma. Kati obunyama bugiramu waawo kwekama nga kalwanagana kafulume. Kalwanagana kafulume nosanga nga kenyoola kamaze ennaku bbiri tekafuluma, ekivaamu bambi olwokuba nti akasusu ako kaba kakyagonda wekafulumira nga katandika okufunayo obunyama. Omuzadde agenda okukirializinga nti omwana wange yazimbayo obuhemorrhoids nga oluusi aweza n'emyaka nga 2. Tumba musawo Dr. Biva Enyabo Dr. Senjobe nsaba internet okisibira omukyala aliyo atulaba ina abaana abakyala be bateekateeka amaka be bateekateeka ensi eno era be bangu okubunyisa enjiri bwe kikwatagana n'endwadde era nozale bojje wange wano ogenda okulaba 90% benzijanjaba baba bakyala. Lwaki? Nti omukyala ye akwatibwako mangu era yabuulira n'omwami. Nze abaami bangi babeera ne hemorrhoids nga tebabifaako. Agenda ngamba naye omwami wange waliwo ekintu kye namulabako bw'agenda emanju alwayo nnyo. Nemugamba omwami oyo ayinza okuba nga alina hemorrhoids. Genda omubuuza mpolampola, agenda okudduza amawulire ti owaaye kyewagambye kyennyini kyalina. Nga mugamba musitula omuleete kumukulula n'alyoka atuuka wano. Abaami muleme kubeera bakukulula. Omukyala bw'aba akukubiriza jangu ojjanjabibwe kyovula atufa mangu. Ekitutta amangu tuyina emputu. Abaami tulabira ku bulwadde bwa HIV. Abaami abafuna obulwadde bwa HIV mu myaka 10 ebitundu 6 baba bafudde. Abakyala bafuna obulwadde bwa HIV mu myaka 10 ababa bakafaako kumpi eba 0. Lwaki? Nti omukyala agondera amateeka g'abasawo ate omukyala amanya mangu kyalina okukola ne kyatalina kukola. Fe abaami tusigala tukakanyadde. Endwadde nnyingi ne zitulumba, abamu ne kituuka ne mu kisenge omwami ne bamugamba waayo ogenze onafuwa tukoze tutya. Waligenze ku Biva Organic n'ofunayo ka wake up n'agamba omukyala apisizaamu amaaso n'agenda ewalala agezesa oba ddala talina n'osanga ng'atajjeeyo ndwadde ekiviirako amaka gonna okusaanawo. Kyetubakubiriza endwadde bwe zityo bwe zituuka mu maka mukwasaganyize wamu. Bwe kiba kisoose muggyeko ku Biva Organic tuyinawo emmeeza ebudaabuda. Muntu ayinza oba nga taze wano kukima ddagala naye tubawa counseling. Muntu obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde, ate ne tubawa n'amagezi olidde otya emmere entuufu etajja kulwaza, abaana obaliisizza otya okusobola okubeera nga balamu. Waliwo omukyala mukulu ali myaka nga 6 naye tutambudde naye emyaka nga 12 naye yangamba Biva Organic munyambye nnyo ku bazzukulu bange. Obwongo abasinga baali tebakola bulungi naye kasanakyusa endya asiina naddagala lye nabawa. Twamugamba nga abaana bawe kasunatisi, abaana bawe ensujju, abaana bawe emmere ezimba obwongo natandika Biva. Omwana abadde asumagira ng'asobola okwatendinga bulungi class. Omwana abadde hyperactive nga bulalula ng'agenda aconcentratinga obulamu ne butambula. Kyova olaba wano tulina emmere ennungi. Kese za autism si nnyingi nga bw'onaalaba mu Europe abatalina mmere ennungi. Tukikozese tusobole okubeera abalamu. So omuntu aba yeetaze Biva Organic ajjawa? Tuli wano ku Lubaga Road, ekizimbe kwe tuli kiyitibwa Access Building. Wano ku Access Building tuli ku mwaliyo tuli ku ground floor. Tuli ku ground floor, tolinnya madaala. Tubeerawo okuva Monday paka Sunday okuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 1 ez'akawungeezi. Bw'oba oyagala kufuna essimu zaffe otukubireko otwebuuzeeko, oyagala kukola appointment, olina obulwadde bw'oyagala otwebuuzeeko olaba oba osobola okuyambibwa, oyita ku 0752 6 24 27 0752 60 24 27. Essimu erina ku WhatsApp n'endala eri 0773 45 damuwandikana mu 5 0 sembyayo 2 0773 45 again 4502. Enamba ezo zonna ziri ku WhatsApp, osobola tukubirako n'otwebuuzaako tujja kuddamu n'okutugoberera ku mikutu nga gino.
teyanze dokita sabambi nsubira nti mukyala munange otegedde era ensonga ezo zigobere bulungi ddala kubanga bintu bitono nnyo oluusi bitumalako emirimu era zisinga omwami alwadde n'omwana amaka gaba mafu banaye mubere bulungi baagala nnyo bayi